Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Ntuse kalirugambo wamwe. Kalirugambo wamwe okuva mu Aromatic Entertainment yantenze buli agafaayo gende tabu yagafaayo gende takakati galiwa agavuddewo. Kalirugambo wamwe ntuse okubanga mbawa amawulire agakagwawo mu Aromatic Entertainment. Gwe wenna aliyeyo kyolina kola kuntegera matuufu n'akatebe nsetulo olugambo anti bajjajjaffe bagamba nti yenna yenna gw'oliyo kubanga oyagala okuwa olugambo kyolina omugamba mugambe nti noleeta akatebe tuula anti bw'ayimirira amagulu entegetege ziyinza okumufampa nga gwe kenyini tonnaba kubeera nga olugambo olumalayo. So kitegeeza ki nawe ndi mukugamba nti nofuna akatebe mwana wa mama nsetulo olugambo. Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Amawulire agatalinda olunaku olwalirwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 13 mu mwezi gwa kuna mwaka 2026. Nenga sona gena mu lugambo njagala kubebazaako you guys. Thank you so much for watching our movies. Thank you so much for loving Aromatic Entertainment. We appreciate your support. Mva mu birthday surprise olunaku olwaliro. Mva mu birthday surprise mva ku surprising abantu. Nino mwami yampadde nangamba genda awo tulabe omukyala wange oba ali biki yene yali munaye tutuseyo omwami ojabira bunaku olwencha. Unaku olwencha episode ejo ngendo kuteekayo ku Morris Jordan Media tulabe omwami yateebye omukyala. Omukyala yateebye omwami kituufu gwayagala yekka. Omanyi these things nabagamba tulina kwebereramu fenga abantu naye bw'oteebereramu oba oliawo ne munno ayinza obutakuberera. But thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Thank you so much for subscribing, liking, commenting and sharing. Ebyo byembeera mbagamba bunaku n'okubebaza mwena emirimu gyonna gye mutuusizaako engalo ate njagala okutwala omukisa guno era okusaasira mwenna abaviiriddwako abaabwe mu wiiki eno abalwadde tubasaasira ffenna nga Aromatic Entertainment tubasaasira era mu kaseera kano njagala okubeera nga nsaasira muganda waffe Shamim Tendo bagumumanyi nga VIP bambi Shamim Tendo yazanyanga Koni mu film emanyiddwa nga VIP. Film ya Aromatic Entertainment eyo emanyiddwa nga VIP. Mukyalo yazanyanga Koni. Yes. So njagala okubeera nga mpisa obubaka wano n'okwongera okumusaasirako nti bambi Mukama Katonda akugumye. Mukyalo oyo yaviiriddwako maama we oluna wiiki eno yennyini eno ewedde. Wichi yewedde yaviirwako maama we lwali lunaku lwa kutaano. Yaviiriddwako maama we yamujanjabye for a long time. Ne Mukama n'atasobola kubeera nga ate asobozesa maama we bw'atyo n'amuva ku maaso. So Shamim, fenga Aromatic Entertainment tukwagala nnyo era tusaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa. Tukimanyi si byangu kuguma nga bwe mbeera mbagamba si byangu nnyo yakuguma naye omwoyo gw'omugenzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama Katonda yawa ate era yajjawo. So tukwekwasa Mukama Katonda atwekwasa Mukama Katonda abasiraamu namwekwasa ya Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ate oba oliawo ayongera okugumya Shamim guma. So byebyo Koni wa Henrico yaviiriddwako maama we. Tukusaasidde nnyo muganda waffe, tukusaasidde nnyo fenga Aromatic Entertainment, tukusaasidde nnyo fenga Team Luxury akubeera mu kimanyi mabega kaawo Shamim yegatta ku Team Luxury. Tukusaasiddeko nnyo muganda waffe. Tusaba Mukama Katonda abagumye nga family. Yes, abagumye nga family. Nomwe gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate yateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa
munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Bane kuviirwako muzadde kintu kinene. Okuviirwako muzadde kintu kinene nnyo, naye nga bwe mbagambye nti tuguma so mwena mwena abafiiriddwako abaabwe mu wiiki ewedde, abalwazizza, abalemadde. Saba Mukama Katonda abeere nga abakwatako. Alright, nga tugenze mu nsonga y'olunaku olwaleero eyebadde ensonga nkulu. Mbadde siyinza kutandika program nga simaze kukubagiza muganda waffe olw'ekikangabwa ekyo kyagudde mu famire yaabwe, naye nyinyi kyamuguddeko. Ekikangabwa kibadde ky'amaanyi nnyo. So nga tuvuddeyo wa Shamim mu Aromatic Entertainment tulinamu abazannyi bannakinku. Njagala kusoolekera ku muzannyi amanyiddwa nga Nakawooya Agnes, oba mumanyi yazannyanga VIP mu firimu eyo yennyini emanyiddwa nga VIP. Nakawooya Agnes abadde abuze ng'era nno abulidde ddala for a long time. Ndowooza amaze omwaka nga mulamba nga tazannya movie. Mu Gwokuna guno gwennyini alaka yawezeza omwaka mulamba nga tazannya movie. Mu kubanga tazannya era bibiri byembagamba bimbazenze mbagamba nti bane omuntu bw'abanga tazannya tekitegeeza nti yagobwa. Mulimu abasaba okuwummulamuko, mulimu abasaba nga olina byogenda okukola, mulimu abasaba nga inagenda kutambulamu. So Nakawooya Agnes njagala obba amagulira amalungi nti mu firimu egenda okutandika, naye nga sinnaba bafirimu egenda kutandika ddi, njagala nsooke mmaleyo line up y'abazannyi abagenda okubeera nga babeera mu firimu eyo. Firimu egenda kubeera mukyala Nakawooya Agnes. Mukyala Nakawooya Agnes agenda kubeera mu movie eyo. Firimu eyo egenda kubeeramu omwami bamuyita Kafeero Jamada. Gwe wenna ng'oli mulabi wa Aromatic Entertainment ng'otambudde naffe for some time now. Ku Aromatic Entertainment eri myaka kati 17. Bw'oba ng'otambudde naffe emyaka egyo gyonna 17 nga walaba Nawolovu, nga walaba Amakungula, nga walaba Zubairi mwana wa Boobwe, nga walaba firimu gye bayita Ekirungo, nga walaba firimu ezo eza way back, nga walaba firimu ze twakolera e Bugerere. Kuba firimu ezo z'emmenye ezisinga twazikoleranga Bugerere. Nawolovu, Makungula, Entunnunsi naye twagikolako ko paati ezimu twazikolerako ke Bugerere, paati ezimu ne zibeera ez'ekibuga. N'Amakungula mwalimu paati z'ekyalo nembeera mu paati z'ekibuga. Nawolovu namwe mwalimuko ku paati z'ekyalo nembeeramuko ku paati z'ekibuga. So bwe njogera ku firimu ezo, gwe nange oli mulabi wa Aromatic Entertainment oba otegeera kye njogerako. Omuzannyi oyo bamuyita Kafeero Jamada yakomyewo mu Aromatic Entertainment. In fact omuzannyi oyo anyway sijja kukubasunirako, but kyomanya yakomyewo. Firimu eyo erimu omukyala amanyirwa nga Nakawooya mubagambye, omukulu Kafeero Jamada mubagambye, omukulu yiga Conrad Peter Saba Kristo Kibuye Parish. Nze siri webyo Conrad nze siri webyo, naye yalabiseeko mu movie eno. Abasinga ka trailer mwakalabyeko ko, ne ka trailer ako mukukalabako temwakakasizza firimu eyo egenda kutandika ddi. Kati nze kali lugambo wa Aromatic Entertainment nziza okukugamba firimu eyo etandika ddi. Firimu eyo erimu omukulu yiga Conrad Peter mubagambye. Firimu eyo erimu omukulu amanyiddwa nga Sulaiti Mulimira Serwere.
erinnya lya Serwere nno abasinga mubadde temulimanyi kuba firimu zaffe zisinga zonna tubateekako mukulu Sulait Mulimira naye erinnya lya Serwere naye lwe namukyazaako yannyonnyola erinnya eryo lyajja litya okubeera nga naye nga nalyo lirye so n'omukulu Mulimira Sulait Serwere naye mwali mu movie eyo tulinamu mukyala amanyiddwa nga Mberenge nno si ye Mberenge naye omanyi bwe tuzannya movie zino ebiseera ebisinga bw'ozannya movie waliwo amannya katugeze character kati for example oyinza osanga Mr. Ahmed Lubowa nga mulimu abatamumanyi nga Ahmed Lubowa nga bamuyita Dero lwaki nti Dero erinnya lya Dero ye lyakutte lyerimukutte kati n'Emberenge abasinga bamuyita Mberenge lwaki bamuyita Mberenge nti bwe yazannya firimu gye bali bamuyitiramu Mberenge erinnya eryo yagizannya bulungi erinnya nnene limukalako naye nga amanya gaddala ye Shanita Muwonge naye mwalamikidde mu firimu eyo emanyiddwa nga Savage kasoka nje baweeko katono nnyo tukomewo mukyala wo asusa okutulugunya omwana kirabo akola buli kimu akikoze okukimalayo nituka n'okwebuuza nti mukyala wange okufuuka n'abakyala kyali kitegeeza nti agenda kukola ku misango gya muwala we yeka tagenda kukola ku misango gy'abakyala balala gamba abaana bo beesonyiwe omusajja wange beesonyiwe obufumbo bwange babuddemu ennyindo zaabwe mama omusajja be bamundabira Amina mukola ki? Amina mukola kyotuuka okukola bino byonna lwaki omukazi taajagala ninga ki ekikuyobera kitika abaana batulya kakanya bawulira nga bawulira nawe tosumba obadde omuwera kisi agakola nange omusajja agakumanyira no onati agamye wuliriza agamye epaawo nze sitambulira mu mbeera ezo genda izo zizo nzimanyi kuva naisi kwani obwana ngontuma ntino akakawala kampitira ebyo byayita nze kati ana nkugamba nsobola okuteekinga obudde bwange nga nenoonyeza oyo mukyala gwempulira gwenjagala nawe wennyini saagala obaddewo bannange era mbeerawo ne ŋŋamba mukama lwaki tokinkolera lumu n'ojja akantu kano mu nsi n'enfummula ne manya nti kisiraaniggwe nkuwonye neyisinga okuzaala nazaalamu kifene n'enkigabula abantu ku kyalo ne banya ne bawoomera kuba sirina kalungi kenfunye netusobola kikkiriza nti mami akutte ekkubo ne yeesitula nagenda mu ssomero n'abagamba nti ndabalimba abazadde bange baafa. Don't test my conscience. Nkusaba obusabi. Tontwala mu kemibwa. Ddayo walijo. Yes, trailer ndowooza ogirabye. Omanyi trailer ebeera ne bannange firimu eno. Ne bali omuntu yenna agenda okusubwa firimu eno. Tewejjusa nti Morris saakugamba. Mumanyi okujja mu comment section ne mungamba Morris eno firimu eri luddawa. Morris eno firimu eri luddawa kakati firimu njibagambye. Mulimu omukulu amanyirwa nga Mutebi Farouk, director of directors. Omanyi lwaki tumuyita director of directors? Omukulu oyo Mutebi Farouk alina ebyafaayo. By the way, namukyazaako ku channel wano wennyini n'atubuulira lwaki bamuyita director of directors. Ebyo sigenda kubiddamu, ebyo mubimanyi. Atabimanyi munaye tonninya because me I came here ne mbagamba each and everything. Kati bamuyita director of directors. Omukulu Mutebi Farouk mwali. Mwajja wano ne munteeka ku nninga ne muŋŋamba Morris tubuulire lwaki bagoba Aisha Namata, lwaki era Aisha Namata baamugoba, era Aisha Namata era yakola ki? Mumenyi ne mutandika n'okuteekawo emisango sangaawo, mbu yakola kino era yakola kino era yakola kino. Kati oyo wuuyo azannya, love it, but oyo si Namata Aisha. Firimu eno erimu Namata Aisha.
erimu Namata Aisha ate ku luno omanyi Namata mumumanyidde muziri embeera za bulijjo zazannyiramu najjanga azannyanga wa mirembe naye mu kubanga emirembe ng'azalawamu kakati teri kuzalawa Namata is a real deal mumulinde mweno muvi buli gwe nkumenyedde mweno muvi njagala omulinde era omwetegereze olabe kiki Namata Aisha mwali mulimu mukyala amanyiddwa nga Samula Beatrice menye kindeke ki you guys filimu eno bagita Savage mbagambye leero mmande ennaku z'omu ziri 13 naye etandika nkya ku Lwokubiri ng'ennaku z'omu ziri 14 era program efulumye eri bweti kati kambasomere program ya Aromatic Entertainment bwegenda okubanga etambula wiiki eno ne wiiki zonna zigenda kubanga ziddako kakati gwanaasubwa movie ya Aromatic Entertainment munnange togamba nti Morris teyaŋŋamba nze nkujja ne nkubulira programs nga bwe zitambula olunaku olw'enkya okutandika n'olunaku olwaleero njaga kuwa programs okutandika olunaku olwaleero olunaku lwa Monday kati kitegeeza buli Monday paka Friday filimu ya Aromatic Entertainment emanyiddwa nga Jealous egenda kubeera nga eraga ku channel ya Aromatic Entertainment emanyiddwa nga Trust Films ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro buli Monday paka Friday ssaawa 2 zennyini ez'ekiro ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Tosagasaganira wantu walala wonna ng'onoonya filimu ya Aromatic Entertainment emanyiddwa nga Jealous eri ku channel emanyiddwa nga Trust Films woyina ogirabira naye before nga filimu ya Jealous tennajja waliwo filimu esookawo bagiyita Best Friend ye filimu esookawo ku channel era emanyiddwa nga Trust Films esookawo ku ssaawa 1:30 ku ssaawa 2 zennyini ne tuteekayo Jealous. Bayirawo mulimu nade bangamba nti nno tulaba akatundu kamukamu Best Friend ku ssaawa 1:30 tuteekayo Best Friend ku channel emanyiddwa nga Trust Films episodes zibeera 2 ku ssaawa 2 zennyini ne tuteekayo Jealous era ku Trust Films ku ssaawa 2 era episodes ziba 2 eza Jealous. Okigedde katugeze channel katugeze webange eraga 62A kwa ku 62A episode 62A ne episode 62B okategedde nga sinagenda wala njagala kusooka okwebaza ba sponsors bange aba Morgenscape Media njagala okubebazaako era nga sponsor asooka bamuyita Mama Interior akugamba nti no aina ebikozesebwa mu nyumba byonna oyagala bed cover oyagala curtain ate omaze ekizimbe kyo oyagala kubeera ng'okiteekamu curtains ennungi curtain rods ennungi oba wamala okuteekamu curtain rods nenga tonnafuna curtain Mama Interior waali genda omunoonyeeko wali kuwalwa paaka waali ate n'akalango obwedda kayitawo enamba y'essimu gwe zikopololeko obuguzikopolo obukopolozi omukubira omugambe mama nina site yange sinateekamu curtain rods Mama Interior abeerenga ate asobola okubikutuusaako tunda bannaffe aba legit recruitment agency bwe ng'oli wano Kampala mbutuufu oli mu kupanga mirimu olaba bigaanye ogezaako bigattagatta byekutte legit ejja nekugamba nedda omanyi lwaki jangu nze nkutwale Dubai okola obwa waiter jangu kutwale Dubai okola obwa taxi driver jangu kutwale Dubai okola obwa cleaner jangu kutwale Dubai okola obwa waiter oba waitress jangu kutwale Dubai ezo nensozo enjogera ziri nsi 3 Dubai Abu Dhabi ne Qatar abanafa ba legit recruitment agents gye basobola okutwala nobeera nga tosobola okwekolera emirimu ate nammwe abasomesa ng'oli musomesa naye ng'omulimu gukyagaanye jangu leeta ebipapula bimuli legit obagambe nti bannaye nze nasoma obusomesa naye emirimu gikyabuze
legit egenda kugamba wasoma busomesa nti wasoma baki nti nursery primary secondary oba kusomesa ddiini Luarabu bujangu mu legit bagenda kutwala emirimu gy'abasomesa gyegiri ebweru gyegiri Dubai gyegiri Abu Dhabi gyegiri Qatar jangu bakutwala legit neera bulango buda buyitawo enamba y'essimu gikopololemu tusangibwa wano emutunde wali main campus atenga nammwe bannaffe abali Kajjansi Kitende Ntebe oyinza obutatuuka eno Zana oyinza obutatuuka eno emutundwe gwe n'ogenda ku office zaffe toguddewo office awo Kajjansi waliwo office za legit recruitment agency osobola okubeera nga otutuukirira ne tuba nga tusobola okukutwala ebweru tulina branch embalala nammwe bannaffe ab'embala mwe bali tuwagira tulina branch e Kampala tulina branch e Jinja tulina branch e Masaka tunateekayo naye mukama wange yangambye soon tugenda kuteekayo branch e Masaka yina mwe bannamasaka baganda bange namwe mugendeko ebweru munoge ku sente enzungu omayiwe kinyuma gwe okoma wana e Kampala otuuka ku airport n'okyusa ne bakuwaamu endala naye n'okyusa okitegedde omanye ne ku currency endala legit ebyo byonna ebikola genda mu legit recruitment agency abeere nga basobola okukutuusako tuwagira bannaffe aba Brand Pro Properties njagala okukutegeeza nti no tukyayina ettaka bannaffe Brand Pro Properties ettaka livira ddala ku milioni 2 paka ku sente gwe zonna z'owulira nga oyagala kubeera nga z'okozesa oba milioni 2 oba 5 ate tulina n'ennyumba eziwedde okuzimba faba Brand Pro tulina amayumba agawedde okuzimba gwe nga bw'okomawo e Kampala ogamba nedda nze saagala kwemenya nabyagamba nti ate nzimbe ensitule omusingi ate kati banzibye seminti banzibye emitayimbwa tulina ennyumba eziwedde okuzimbibwa era video yange eyo ya wansi genda ogirabeko tulina ennyumba mu Akrite wano Entebbe tulina ennyumba Egaruga tulina ennyumba Entebbe weziri ennyumba eziwedde okuzimba nolwekyo kuno ku channel kwennyini genda gwe ngo scrolling ogenda kulaba amayumba amalungi golondeka ennyumba ogambe nze njagala eno ojje tukuwe nze njagala eno ojje tukuwe nze njagala eno ojje tukuwe tuwagidde banaffe aba Nikan Resort Hotel tusangibwa wano Erweza Katale gwe ngo oyagala kujja okomyewo Uganda oyagala kuwummulamu oyagala kubeera nga relaxinga jango relaxing ne bannaffe aba Nikan Resort Hotel tulina ate ne bobo oyina mbaga oyina kwanjula oyina nika oyina ki Nikan Resort Hotel ina garden enene obulungi Nikan Resort Hotel ina hall wa mulimu abakola emikolo n'agamba nze omukolo gwange saagala gubeere mu garden enkuba eyinza okutonnya wadde nga tukozesezza zino zitenti zipagola naye era nze njagala omukolo gwange gubeere munda tolo weziri tulina holo ziri 4 gwolondako n'ogamba nze abantu bange bajja kunyumirwa nga bali mweno holo so n'olwekyo jangu ku Nikan Resort Hotel wano Erweza obeere nga weefunira ekirungi tuwagiddwa bannaffe aba Home Heaven Airbnb nabagamba Airbnb it's a home away from home jangu mu bannaffe aba Home Heaven tusangibwa wano emuyenga tuli muyenga abamanyi muyenga bw'oyambuka ku Tank Hill bw'oyambuka booti n'okkirira ng'agenda ebukasa waliwo Starbucks awo kati Starbucks bw'ova ku Starbucks apartment eziri awo kwe kuli Home Heaven Airbnb jangu owummulemu oli muli waka muli bafumbo naye buli wekyusa booti ng'omwana muveeko ewaka weekend jangu gumanya nti leero Saturday vaako ewaka Saturday mugende mubeere eyo n'omwami Saturday ne Sunday munyumirweko obulamu bwe mumala ate ku Monday muddeyo ewaka mudde mu luyogaano lw'abaana nze maama kinawo sirina kino maama ate ekitabo ate peni maama kitegeera kati kerere eyo musooke mugiwummulemu ka weekend mwe mujje Friday kawungeezi oba Saturday ku makya mubeeremu mwefumbire kuba buli kimu mwekiri temujja na kintu kyonna buli kimu mwekiri nabagamba Airbnb ebanga hotel naye hotel ekyenjawulo ekiriwo nti hotel wali mubaamu abantu bangi hotel oba ofuluma booti mu mulyango ng'osanga oli oba ofuluma mu mulyango ng'osanga nga ate osooka olya cover wano mubaamu aba gwe n'omwami wo mwekka ne bw'ofuluma ku balcony mubaabe babiri ne bw'ofuluma mu kiri ekisenge mubaamu babiri namwe abagala okubeera nga abagala okubeera nga mukola house parties Home Heaven Airbnb sangwa muyenga nakugamba gwa yagala okubeera nga okola party mujje mukole party enyumba ine ebisenge bisatu n'eddiiro
Kachitegeeza mwagala kukola abagala okukola house party. Muje mukole house party. Why not? Muje munyumirwe. Buli kimu ekiri bitanda mu ebiri wifi mweri. Mulutuuka wali nga manager abateerako buli omu nga abaconnectinga ku wifi nga buli omu akola bibye. Omupiira mweguli DStv. Manchester City egenda kusamba Arsenal. Naku zomwe zigenda kuba 18 guno mwezi gwennyini nga 18 guno mwezi gwennyini. Jangu omupiira gwa Arsenal ne Manchester City ogulabire wali. DStv weri nsasule. Wifi weri nsasule. Gwe buli kimu mwekiri. Gwe just oleta tulotwo na ngoyezo. So Airbnb, Home Heaven Airbnb, tusanga wali emuyenga namba y'essimu kuba ku 07 oba kube ku namba yennyini eri ku screen oberenga ate uwefunira ekirungi. Naye bw'oba ova bweru ng'oyagala kukomawo Uganda, toyagala kutuukira waka, jangu osooka obooking okuwummulemu kaawo. Osooka owummulemu kaawo. Otumye ebyokulya, otumye ebyokunywa, otumye akamere weefumbire, akachayi, ka juice, buli kimu kugambe mwekiri. Muli microwave mweri, ebitanda mwebiri, lawn gundi, ekyoza washing machine mweri, buli kimu tewali kitalimu. So mujje jangu oberenga ate nawe osobola okuwummulamu wali eri. Twagala na Morris Fashions. Morris Fashions kambalanga edda kansooka enzire yeri. Mbadde nkyabagamba nti eno movie olunaku lugenda kuba lwanca. Olunaku lugenda kuba lwanca. Enaku zomezi nga 14 ogwokubiri. Karate yo egenda kubanga eraga from Tuesday lwakubiri lwakusatu lwakona lwakutaano. Lugenda kubeeranga eraga. Ku channel ki ate yo Savage toginoonyeza ku Trust Films. Savage yo ginoonyeze ku channel ya Feri emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Gwetekamu Aromatic Entertainment. Olabe Savage ku Aromatic Entertainment. Channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Yo tegenda kubeera ku Trust Films. Trust Films mbagambe waliyo filimu ezi, waliyo Jealous, Monday paka Friday. Kusaa 2 zennyini. Waliyo Best Friend, Monday paka Friday, kusaawa emu kitundu. Kati ezo ziri eyo. Kati neno ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment, yo waliyo Savage. Jobo ogisanga. Ontegedde Savage eri eno. Toginoonyeza eri. Savage eri eno. Nakawe Agnes mwali, Mulimira Sweti mwali, omukulu Kono Peter mwali, omukulu oba omukyala Samula Beatrice mwali, Aisha Namata mwali, Shamim Tendo amanyiddwa nga yakuzanyiranga Koni mu VIP mweno filimu mwali nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Zahara na Kirijja mwali. Omukyala amanyiddwa nga omukyala amanyiddwa nga Aisha Namata mwali nnyo. So nekyo olunaku lugenda kubeera lwanca, olunaku lwanca tekako TV yo. Ate namwe Savage abali ku Bukedde TV. Omanyi mulimu abagamba nti ate kati fe aba TV batwerabidde. Kakati nammwe tubalina aba TV. Bukedde TV Savage egenda kubeera nga ekusalako naawe beera nga ate oginyumirwa nnyo. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ndowooza sina kye neerabidde kubagamba byebyo. Kakati kanzija olunaku olw'enkya nga tumaze okulaba Savage ate twongereyo. Why not? Nanga before I go, njagala kutumirako ku bantu bange. Banange, you guys, thank you so much for subscribing on my channel. Thank you for loving me. Thank you for loving Aromatic Entertainment. Ntumirako ne mwangambye mbu nafuse Christine naye mmwe kale ekyo kankisirikire. Neba nanga be Dubai mbagala nnyo. Thank you so much for being there. I love you so much abantu be Dubai mwenna. I love you so much abantu be Saudi Arabia. I love you so much abantu be Qatar. I love you so much abantu be Abu Dhabi. Mwebali nnyo mwebalire ddala okwagala Morris Jordan Kawesa. Atene music kada agenda kujja because you guys have been telling me Morris wakuba yakayimba kamuno gwamu mwe mulaba guno omutwe gwalimu oluyimba lumu lwokka. Mulaba omutwe guno gwalimu oluyimba lumu. Nzija n'ennyimba endala. Just keep yourself, just keep watching me, just keep watching the space. Morris Jordan Kawesa agenda kubeera nga akomawo ne movie. Bane mwebale nnyo okubeera nga mwawagidde Obuganda ne mugenda ne mudduka emisinde. Mwebale nnyo ate okubeera nga mujaguliza wamu ne Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Manyi bwe tubanga tuli eno wolabira Ssaabasajja Kabaka wolabira Obuganda. By the way, waliwo interview gye nalabye
waliwo gaayi muwanvu azannya ebina Uganda simumanyi linnya nenkimanyi nti azannya ebina Uganda naye simumanyi linnya ina omwana gwe yabadde naye nga mu interviewinga kana kato kalinga 10 years oba 11 oba 12 some around there naye akaana kali kansanyudde bambi bombi banyankole but omuwala yabadde alaga nti nno however much njiza oluzungu mbeera n'abantu abatoogera lulimi lwange but olulimi lwange lwe lusinga obulungi era ne kagamba nti nno ne bwe naaba ŋŋenze oba bweru oba America London biki njogera ziri accent ezakabi tekijja kunzijjako kubeera nga njogera mother tongue yange. Mother tongue lwe lulimi lwo maama wo ne taata wo lwe boogera jjajjaawo lwayogera gye bayita mother tongue. Nti ffe Abaganda mother tongue yaffe Luganda, Abanyankole mother tongue yaabwe Lunyankole, Abasoga mother tongue yaabwe Lusoga. Nti ne bw'ojja ne weepanka otya mother tongue eri kuba katuuse n'omugamba nti omwana oyo mugezi nnyo yatuuse okugamba gaayi n'amugamba nti nno kiba kingasa ki bwe nkola content n'agenda viral buli omu n'amwagala naye nga jjajja wange tasobola kunyumirwa content oyo kubanga simwogedde mu mother tongue yange. Kitegeeza content ne bwamba mukoze mu lulimi luli naye kinkakatako okumukyusa mmuza ate mu lulimi jjajja wange lwanaategeera obulungi. Yesi jjajja ayinza okuba nga amanyi oluzungu naye ate waliwo senga atalumanyi, waliwo taata omuto atalumanyi, waliwo muganda wange atalumanyi. So mother tongue kintu kikulu nnyo. Big up to you girl, sasobodde okufuna linnya lyo, and big up to you my brother eya interview nze omwana oyo. Love you so much mwebale nnyo mwebale. Kiraga nti nomwamuguluminze bulungi n'essomero gy'asomera baba muguluminze bulungi. Appreciate that. Thank you so much. Appreciate you girl. Keep going, keep shining, keep our flag high, keep Ugandan flag high. We love you so much. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment. Until we meet next time, I love you so much. Abantu America, abantu mideko nnyo, abantu London, abantu mideko, abantu Canada. I love you so much. Kata and everywhere. I love you. Mundi wano, mundi kullo. Until we meet next time, Morris Jordan Kawesa tusinkane ncha ku Savage ku channel manjidwanga Aromatic Entertainment. Thank you so much and Bukede TV. I love you so much. Have a blessed night.